manager wabagamba nti yampa sente za see you tonight njagala ave agambe alayire nga akutte ne Bayibuli agambe nti open amuwa sente wano na wano olunaku bwe luti sente bweziti oba alaga erisiiti. Yana yakusasula? Sindi yansasula ku luyimba byonna yes ebyali byetaagisa ku side ya writing. Sindi yakusasula? Exactly. Sindi yakusasula sente mmeka? Yansasula obukadde 3,200. Yabampita ope ndi producer. Omusajja yali emabega w'oluyimba lwa See You Tonight. Bwenjogera naye olunaku olwaleero. Yes bataata. Luyimba lunene okusinga. Kisa kya Mukama. Bingi bibadde byogerwa bitambula ku luyimba olwo nga enkwatagana y'abayimba ababiri because the song lwali collab wakati wa Cindy ne Omega. Enkwatagana y'abayimbi nga si nnungi when it comes to production. Side yo eno Yana yakusasula omutuufu? Side yange yansasula Cindy. Cindy yansasula. Byonna wabirabye nga bwebadde bitambula ku internet. Wabikutte oti era yani mukyamu yanayogera ebituufu yanayogera ebikyamu? Bintu ebyo saagala biyingiramu nnyo nejja seriyo omuntu gw'owulira ng'alimba olina ovaayo lwakwanze saagala nnyo okweyingiza mu bintu bya ntalo nkyali mwana muto ate bali bantu bakulu okitegeera. Naye ebintu ebimu Omega kati nga we yagamba mbu oluyimba luliko basongwriter babiri ekyo kikyamu. Oluyimba lwa Mozerator ye yaluwandiika kuba n'ebintu ebimu Uncle Mose nze namugamba uncle akantu kano lwaki tukakoze bwe tuti melodies biki byonna byaki byaffe kuba nze yakola track nze nali manyi nti wano we batwene bati era twatula na Uncle Mose ne tukola ebintu ebyo ne kati sister waffe mukulu wange Omega sinze simuinaako buzibu bambi kale avaayo agamba oluyimba simanyi kuliko ntale naye newe twakola clips tuzirina nga tukola oluyimba olwo n'entale teyaliimu mu studio naye agamba mbu n'entale yaliwo so bya bulimba byonna ebimu. Bituufu ki byayogera? Mulimu ebituufu mu bigambo bye Omega? Sibifaako nnyo naye nze ebimu byengwako clips ezimu ku TikTok. Kyekyo munnange. Yagamba nti banoonye ope oba tetumuwangako sente. Tofunangako sente kuva wa Omega nga ziri ku production ya See You Tonight? Ku production ya See You Tonight sifunangako sente ezo. Sente ze na receiving okuva mu management ya Omega. Sente ziri ku project bagiyita on and off. On and off. Era manager yankubira nako ndowooza weeks nga 2 emabega nangamba njagala nkuwe balance yasigalayo ojje eno ku studio yaffe tumalirizo eki oluyimba yangamba nkubiraako ku ssaawa 5 ku makya nkuteereko tukole program okole ki ojje ku studio yaffe. Manager wabagamba nti yampa sente za See You Tonight njagala ave agambe alayire nga akutte ne Bayibuli agambe nti open amuwa sente wano na wano olunaku bwe luti sente bweziti oba alaga erisiiti. Buli abawa sente mumuwa lisiiti? Tulina lisiiti. Yes. Nze njagala manager aveyo akwate Bayibuli oba Quran alayire nti open namuwa sente olunaku bwe luti ne bwe luti alage ne risiiti. Writer Moze aleese oluyimba amaze owandiika. Muyimbi ky'omu kwabo yasooka okujja mu studio mukole. Oluyimba olwo twaluweereza Cindy. Okitegeera kuba Cindy atera okukolera ku studio yaffe. So naffe we twakola ekintu ekirungi ekyakabi twaweereza ani Cindy kuba ye client wa Uncle Mose. Omega tabangako client wani wa Uncle Mose. Ffe mu byonna oluyimba twawani Cindy. Kyekyo munnange. So
Omega jirawa Cindy bwajja then nga ye selectingira Omega bakole bombi oba mwe mwa selectingira fe Cindy yatukubira n'atuwa olunaku n'atugamba olunaku bwe luti ne bwe luti mugenda kujja oba site zaawe eyo alina studio yeeyo Kyanja kireka Kyanja eyo nga mugenda kujja tukoloki oluyimba studio ne tusangawo ba Omega ne tulowooza just ng'ebintu bya studio obimanyi nti osanga abayimbi oba abadde na project ye ne tubeera awo Ankomoze n'adda mu mmotoka nze nensigala mu studio nentuula nembeera ku byange then wayitawo eddakiika 2 oba 15 Cindy naye n'alyoka ajja Omega mwamusangawo Cindy najja n'abasangawo kati awo ne batandika oyimba Omega nga bwakyusa ebigambo bya See You Tonight wabiza muki mu Lunyankole yaman percent wali mu distribution kigambibwa nti oli yewa 60 ono ne yewa 40 ka bubaka kibowereza abayimbi babiri bano okulaba nti ensonga zino ziggwa gwe nge yali producer w'oluyimba oluli mu kubalwanya nange nze bonna bambi bakulu bange nze ngawe omanyi bagamba omutoto osobola kwogera nga abakulu bakola ki n'omutakobe ngoma abakulu nazi kisoboka nange nze gye nakulira n'abantu abankuziza bamuze Brian baki bo basiba bakiŋŋamba toyogera nga abantu abakulu bakola ki boogera nti kiringa nti lumu twali ewa Kenzo waliwo omuntu eyajja nampa omukono nga mbuuza nga ntudde mu ntebe bwe bati kati nali Ankomoze then Ankomoze tekyamusanyusa kuwa muntu mukono nga nkoze eki nga ntudde era nanyombesa nnyo nangamba ekyekintu toddanga mukikola omuntu omukulu wakuwa omukono oyimuka n'omubuuza so kati nze sisobola munange kuvaayo nzire mu bantu bali bantu bakulu be bamanyi ki ebyabwe ate ekyokubiri nze Cindy yansasula simanyi lwaki mba nkola ki oba complaininga kuba nze Cindy gwe twawa oluyimba ate n'amala n'akola ki era yali nanyini project yes n'amala n'ansasula kati sirina nsonga lwaki nze nzijjamu batunke byabwe thank you so much Master nkwaniriza ku telefine oli bulungi mukama wange ogamba otya one Ronnie ekisinza okundeetera ddala luyimba lwe bayita See You Tonight bwe njogera naawe gw'omwe yali emabega waalwo mu script writing kituufu si kituufu nze muwandiisi w'oluyimba oluyimba oluwandiika lwonna njagala otutangaaze ku kyajja nti ate omuyimba omulala yajja nakola Olunyankole tutandikire ku line eyo line z'Olunyankole zakyusibwa bukyusibwa okuva mu lulimi lwe nali mpandiikiddemu Oluganda ne zidda mu Lunyankole naye ng'ate era one thing ekyemmanya amazima tegakola ki tegeekweka that time will come and people will get to know the truth ate so akujja no kulwanira kyange nti nkakase nnyo nti bannange but I tell you that is the truth somebody just translated what I wrote into a different language which I also appreciate was a good move translating and creating yanaba owner ndala nkubuuze omuntu wange bamuyita Matthew najja mu Uganda nga bamuyita Matayo amanya ago galina enjawulo galina enjawulo kakati issue eri bweti you just translate what I wrote and you even remained the same melodies ate ng'ekituufu n'amazima akola ki agamanyi translator but I don't want to call him a translator, he's a songwriter. I don't want to be disrespectful but when it comes to See You Tonight he just translated yana yakusasula Cindy yansasula ku luyimba byonna yes ebyali byetaagisa ku side ya writing Cindy yakusasula Cindy yakusasula sente mmeka yansasula obukadde 3.2 mu bigambo bya Cindy agamba yasasula production yasasula writing production nja kubuuza ope
oli naye n'agamba yasasula ani gwe bali kusaidia Omega bakusasulako sente zonna anti kakati enensi waliwo ebintu byetwononerako obudde nga tetwandi byononeddeko obudde you paid bring the receipts loni kyetwononera abantu obudde you cannot pay and you don't get a receipt bring the receipts of payment Oshege waliwo ensonga zetuluddeko nga tulina nazirwako ensonga abantu bagifudde big naye nga ekyamazima ekigifudde ensonga okubeera big butabeera appreciative to who did what Oshege nenga muntandikwa buli omusenge yasima munne namwa respect na gyetaaga tetwandibadde wano who should appreciate who Ronnie oli munnamawulire atogaluddemu and you are professional at things that you do njagala omenyere golozani yandibadde asiimaani mu bigambo ebimu bye nawulira Sinda agamba yeyazuula oluyimba eri ewa rayitawe ne bakiwa obudde kwe kuyita omukyala nange rayitawe bwentyo bwe nkugamba Omega should appreciate Cindy ebintu bino nno byandibadde senga because they are both my artists and I don't want to be partisan oba nti oba nziremu bankola ki naye nga amazima gakola ki gamanyikiddwa okay which was a bigger brand Cindy which brand brought the song Cindy what else should I now explain that doesn't need ekiraba n'omwana omutu omanyi waliwo ensonga zetumalirako obudde abannayuganda nga tezandi tumalidde na budde we are still fighting to be in the middle income status so kakati waliwo ebintu ebimu tugenda okumalirako obudde nga twandibimaliddeko nnyo obudde gemazima nga buli kimu it is just black and white n'omwana omutu asobola okukolaki asobola okiraba so kati ebyo tetubyonoonenako budde everything is clear omuntu asasula writer yabeera ne ownership of the song I get you and mu bigambo byabwe kyewaliwe bagambirako nti basasula writer bagamba basasula ope awugenda kumufuna he will explain that for himself but still once you've not kibeeranga okulaba ettaka eri lyawe jimu ne mukola byonna bye mukoze nenga nanyi ttaka tonna musasula ne woteekako factory ya buwumbi bagimenya buli bange ttaka siki era oli agamba situla ekizimbe kyo ogenda nakyo naye nga ate wano wonna tetwandituuseewo okigera bino nze sibyaga era I repeat I'm not in love with whatever is going on bino ebintu just bya kwekakkanya nze kyenandisabye tiimu ya Omega right now kufuna bantu balungi abakola PR bakola damage control ebintu bikole ki bigwe full stop cause nze nkubuulira ffenna wano tuli bantu tiimu ya mukwano gwange Omega waliwo ekifaananyi kyeyagala okusiiga to paint me bad as the writer to paint Cindy bad as the writer as the artist ne bituuka nga bambi tebikyanyuma ate nga muli mu kusindikiriza abantu okola kiri batandikoze eki naye nga ate bino ebintu omuliro waliwo mwali mwina kuleeta fire extinguisher kuzikiza muliro si kwongerako omuliro mulala empisa zona omwana omunyankole Omega zaali zitya nga mukola empisa toteekako nnyo kya bunyankole just tumuyite Omega abantu sibalabira mu tribe yabo bakyo baki Omega yali muwala wa mpisa what happened nnyo era nze bino saa zino byendaba wallahi nkubuulira Ronnie I'm surprised I don't think it is Omega doing it era ndowooza waliwo abamuwa amagezi amakyamu that one I'm conscious what akubalu abakola abamu amagezi amakyamu naye nga we don't need to go this far we don't I'm just praying these things end kuba tebinyuma ate ekirala mwenna buli emu kye yakolera munne buli omu akola ki akimanyi appreciating tugende mu maaso obaka kibo wa Omega my sister Omega like last time I told you guno mulio gwakumibwa